Oluvannyuma lw'abakansala mu disitulikiti y'e Mbarara okwekalakasa nga baagala minisitule ya gavumenti eza wakati egobe tawuni clerk waabwe gwe balumiriza okukozesa obubi yaafiisi ye awamu n'obukenuzi. Minisitule eno etaddewo akakiiko okunoonyereza ku buli bw'enguzi obukudde ejjembe mu munisipali y'e Mbarara. Financial aspect of management here is not going well. We are questioning a lot of corruption and many other issues into this. Now, repeated councils were looking into this until council gave a directive to the mayor to write or to communicate a minute of its resolution to the Minister for Local Government, informing him that we can no longer work with the town clerk in the person of Mr. Munono Johnson Bariantuma. Obukenuzi mu munisipali y'e Mbarara bugenze ku ddaala erya waggulu nga wetwogerera bakansala bagamba nti ebintu ebikalu ebirina okukozesebwa mu munisipali eno byatundibwa town clerk Johnson Bariantuma Munono. But one clear fact which I've seen as a remedial action is to have a special session for induction of the elected leaders to sit together with the technical officers so that a harmonious position is derived. Otherwise, as of now, elected leaders are so charged, instead of addressing at times the issues, they are addressing the issues regarding personality. Bakansala bano balumiriza town clerk okwekobana n'abakungu abalala ne baddyakadyeka ebiwandiiko mwe bakompanyiza ssente za munisipali eno. Bongeddeko nti n'emitendera egirina okuyitwamu okugula ebintu mu munisipali eno giri mu kigoye weezinge nga tegigobererwa ekintu kye bagamba nti kya bukumpanya. These are people who go down here without any regard to inflationary changes and sign a flat rate for 5 years against the procurement details and the legal procedures to that effect, and they don't want us to talk. When we talk, they say we don't have a mandate. Mu mwezi gwa 11 omwaka oguwedde akakiiko ka paalamenti akakola embalirira ya gavumenti za wakati kasibisa abakungu 3 mu munisipali y'e Mbarara ku byekuusa ku buli bw'enguzi. Bakansala bagamba entalo n'obulyake ezifumbekedde mu munisipali yaabwe omubaka waabwe Michael Tumusiime n'eyali Meya Wilson Tumwine bazirinamu omukono. Munisipali y'e Mbarara eri mu kaweefube wa kukuza kibuga ky'e Mbarara okutuuka ku mutindo ogwa waggulu. Kyokka bakansala bagamba tebasobola yadde okukuŋŋaanya obuwumbi obubiri mu musolo kyokka ng'ate ebibuga ebirala nga ggulu bo basobola okukuŋŋaanya obuwumbi obuwerera ddala 10 okuva mu misolo. Basirika Sarah, KTV Amalindirire.